omuntu nga tonnaba kuva mu mulimu kukukozesa ojje weekozese olina okuba ne kye bayita desire yeewuunyisa lwa nsonga nti yeekukaka ove mu comfort zone yo embeera eyo gy'olimu ogende wali kwegamba olina okubeera nga muli waliwo ekintu ekikubanga kyagala obeere financially independent ng'oyagala weetwale mu byenfuna najja wano olumu nenjogera ku byokwetwala mu byenfuna bw'obeera toyina desire yeesookera ddala nti yesu obeera okola naye ng'owulira oyagala beera financially independent kyova ogamba nti no engeri gyempulira nti kyenjagala wano ndiwo kaseera era n'obeera ng'oplaninga kyova olaba era waliwo kwegamba waliwo era olunyiriri olutambula n'ekyo bw'onoobeera osomye tugambe Matayo okuva 28 paka 31 bakulaga nti Yesu yali atambula najja bw'ati ku nnyanja abayigirizwa abo baali mu lyato ne bamulaba ne bagamba owaayi laba omuzimu guugwo bwe balaba ne balowooza nti muzimu Peetero kennyini omu ku bayigirizwa ba Yesu yali mu lyato kyava amugamba sebo mukama wange bw'oba yeggwe nga toli muzimu nange ŋŋamba nnenyeko ku mazzi desire ogirabye desire bw'ejja Peetero mu lyato ayagala naye kulinnya ku mazzi ko Yesu jangu desire eyo nejja Peetero mu lyato n'alinnya ku mazzi era kiri ku record abantu abatambulirako ku mazzi mu nsi bali aba Yesu na Peetero naye bwe yali atambula bw'ati n'atunula eno Bayibuli egamba n'atunula eno n'alaba embuyaga n'atunula eno n'alaba embuyaga n'atandika okuba enduulu mukama wange nyamba ennyanja entwala amazzi gantwala Yesu kyava amukwatako n'amusabira n'amuzzaamu mu lyato n'amugamba gwe atalina kukkiriza kiki ekikubuusabuusizza kitegeeza ki nti abantu tubeera mu lyato bwe tubeera mu lyato ye employment tubeera comfortable naye desire y'okukola ebyakabi biri ovudde mu lyato olaba bw'ava mu lyato n'atambulirako ku mazzi wakati awo nekigaana naye bagamba bwe yatunula ebbali kitegeeza ki nti ogenda kubeera ng'okozesebwa ogambe nti kaakano saawa yakuva mu lyato nange kantambulireko ku mazzi ofulume omuyaga gukoona ab'ekika bakulabeko bagaye ne guli mu biki olaba nabo bakirabye omugezi addayo oddeyo mu lyato okitegeera so okutya okwebuusabuusa kwegamba number 1 ekyandibadde kisookera ddala yandibadde desire bw'omala okubeera ne desire kyandibadde nti ojja n'ogattako kye tuyita self belief wekkiririzeemu era nkulaba nnyo Farida ng'otera okuteekayo post zo ng'oyogera ku self belief tegulwa tetulinayo supermarket mu nsi egitunda self confidence okwewulira nti nsobola tebigulwa bijja bizimbirwa kuva mu buto bani ababyenzimbamu abakwetoolodde kyova olaba buli kadde obeera olina okubikkulula abakwetoolodde baseesaamu gwake oba bayiwamu mazzi